katuwagane tuyagala kukwata Ssaabasajja Kabaka omuteeke mu basement. Well and good. Kansooke nkunnyonnyole. Olunatta Wambwa lusooka muziba nnyindo. Olunatta Wambwa lusooka muziba nnyindo. Bwe butyo era n'akanaafa tekawulira ng'ombe. Goyinza okubola Abaganda nti basiriise. Mubatta mubalemesezza obulamu nti baliwo weebali. Kuno mweyambudde nnyo kati nze Mayiga mutwale no problem. Neffe bw'ogaa tugenda kukwata ku Ssaabasajja Kabaka tetulina buzibu. Kubanga sibo musoose. Mwateekateeka omuwa obutone mbumuwa. N'ennwana ekintu ekyo kirwana kuba omuwano mpaka abantu banneeyungako okumutaasa. Kakyali kye tukumalidde. Statement gy'okoze ogimiininga era ogitegeera. Naye nga bulijjo Buganda gye twali tuyina nga Ssalonga Mulenge yatannajja. Buganda yandibadde yataddewo ddensasagge mu mawulire n'etuuza n'olukiiko. Naye era nga omanyi nti omukozi wa Museveni wa Muhoozi akyasirise tannanyega. Bwe bati batandise otutusanyirako n'otusiga ettoomi olw'okuba nti administration y'ebyobufuzi ly'Emmengo yonna ya gavumenti basobola kwogera kigambo ekyo. Keep quiet. But unfortunately, under Mayiga's law, because he's a state agent, himself he can't come out to ask or to condemn whatever statement made by the public servants, more especially those serving in the government. The likes of Mayanja now is the Attorney General. He had been attacking and undermining His Majesty the Kabaka of Buganda. Mayiga, the entire Mengo, nobody can, because they are on taxpayers' money. They are on State House payroll. So nobody can come out in Mengo to ask or to attack or to question, because they might stop their income. Tugere mu forensics kato. Muhoozi alina emyaka 5 omuntu okutegeera obulungi politics wa Uganda ng'oli mu famire eyo oteekeddwa okuba nga owezezza emyaka giringa 25 okubeera active. Kati Muhoozi yakajja abeere mu magye tanawoza na myaka giwera 3 myaka 2 ng'ali mu magye tanagiweza. Tasobola kubanga amanyi ebigalo byayogera byonna ku byobufuzi bya Uganda history. Kitegeeza ayinawo abantu abamuli emabega abadde bazannya ddate politics mu ngeri gye badde batwistingamu empiki n'okulumbamu to demean, to abuse, to undermine. Kati zonna Muhoozi tweet zaakola ziri well calculated. Era nga bamanyi target we bagenda okwogera n'ekyokusindiikiriza ekyokukola tebakulya ssente. Abantu bane bali emabega tweet zino. Kuliko kitawo yennyini Museveni. Kuliko General Salim Sarakana naho. Kuliko Kahanga Muhanga kojjawe. Kuliko Andrew Mwenda era naye kojjawe. Kuliko Barambaro Gahare. Tekubulako Kayindo otafiire. Bano bonna babidandisali. Buli kimba kimanyi bulungi nnyo Muhoozi takola bintu nga tafunye history na background ya statement gyagenda okukola. Buli kimu aba akimanyi. Kyova olaba lwaki public ffe tuli concerned ennyo ku bintu byakola bo abali mu system buli omu ali quiet. Kubanga tweet zino ziri treasonous. Ne constitution bagimanyi takkirizibwa kwogera kigambo kyonna. Bwanga bakimanyi nga bagobera ssemateeka, vice president, prime minister, speaker, chief justice, NRM secretariat, ba vice president bonna, ba religious leader abakolagana Museveni bonna. Lwaki? Kubanga bagenda bagamba ekyokola nga tebakulya ssente mbu kyakola takimanyi. Ku myaka 5 gyayina Muhoozi abadde Muhoozi ayingidde amagye. Bw'abadde yakakino yakagabana mu myaka giringa 15 ku myaka 2 tasobola kubanga ebigo byayogera n'ebintu byakola tayinaako backup emugamba kukola bintu ebyo. Jukira ne kale kyezikayihula
ku gurupu embadde mwerabidde kwali ku gurupu eyo kwali ompulira bulungi nnyo kati bonna ekintu kino bakimanyi ffe ba citizen concern ffe tuvaayo konda ebintu ebikola abalala bali bulungi nnyo n'ebikola kubanga balina kye baagala mu bantu naye abantu bakyakibamye olw'ensonga nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Remember, tuzanya n'abantu abayonka ente. Sera count educate a cow, sera bihoga educate bihogo. But bamanyi nti ne statement esobola okukozinga havoc mu ggwanga. They don't care. Ulira bulungi nnyo. Bantu bakimanyi nti ffe we batudde mu Buganda ekigambo ky'oyogedde kikola amakulu n'okusinga omuntu akoze ekikolwa.